nezifuuka emyezi 9 n'okusoba. Nenkola obusibe obutamanyiddwako gye bugenda. Ngenda kuzo omwezi ziweze 14 nasigaze essuubi nga ndowooza nti oba saawa yonna tuyinza okuba nga bamiisinze lwakuba twakava mu bya Krismasi bajja kututa nga bamu bagamba asooka kulayira, abalala bagamba asooka kulondebwa kuba okulonda kwali olwo tekunagenda mu maaso. 14 fena tumanyi nti lwe lwali olunaku lw'okulonda ne batatutwala netugamba ensonga ntono ya byabufuzi. Maybe wanaamala okulondebwa bagenda kukola ki? Bwe banaamala okulonda latha bagenda kututa tuddeyo okulonda ne kutuuka ne kuggwa nga naye tekunatuuka tuba tuli awo nga baleze ne Banubiani n'abalala bangi olwo nga tuweze ekitalya. Abaali bayiri ku misango egyo abaali bayise mu kooti z'amagye baali basoba mu 3 ng'oggyeko Banubiani abalala bonna benjogeddeko, abalala bonna basomebwa ebintu era ebifaanagana byonna byali bya nnaku za mwezi 18 mbu byambalo ebyefaananyiriza eby'amagye newankubadde tebakwatibwa mu nnaku za mwezi ziri zennyininyini. Okulonda ne kuggwa ne tusigaze essuubi nti saawa yonna bagenda kututa, naye essuubi lyaffe ne lituuka ne lituggwamu nga wayitiddewo ddala ekiseera. Wabula ng'essuubi lituggwamu ng'ennaku z'omwezi 2 bandi ekitalya obwanguzi buno bwe tuva okulayira ng'abantu b'e Nansana nga ndaba ku ka TV k'omuhoolo eri ekitalya nga balaga nti owangudde akalulu ng'oli mu busibe. Naye nga sinatuuka eyo mu kulondebwa kwange baali bamaze okumbika. Nali mu mbeera mbi nnyo ekitalya bwe twatuusizibwayo olwatokya n'okunyigirizibwa kwonna ke twali tuyiseemu era nga ndi musikibe naye nga tebanfaako era ng'omusibe omulala. Wabula wabweru we bambika ennyo nti nafudde ne bajja nga balina pressure ne bankuba ebifaananyi bingi nnyo ne mbabuuza mu nkubira ky'ebifaananyi kitwagala bisindikira mukama waffe ategeze eggwanga nti oli mulamu kubanga wabweru bali mukubika. Olwo okuva olwo ne batandika okunfaako ne bantwala wenfunira eddagala ne bampa eddagala ate lye batawa n'abasibe balala okulabika nga banzize engulu. Abantu wabweru ne mpulira nti bannonze. Kati nga mikwano gyange we nafunanga omukisa ogwokera ku simu nga baŋŋamba nti abantu bamanyi wafa naye bakulonze bagamba oba mufu oba mulamu ffe tumulonze era nebaza abantu b'e Nansana olw'ekyo.